Popin Media. Oko natomera olwaki saamanya omukyalo ono nti emizeege agenda gimugoberera. Ekirabye mukyala bw'amala okutuuka mu maka gange yafuuka omukyalo omuyonjo n'abeera mulungi nga nze simanyi mizeege bwegikola ki bwegitambula mwami Colin. Omukyala bwe mala okumuzaalamu omwana asooka saalameze, omwana owokubiri saalameze, omwana owokusatu lwagambye omuto mwendabidde ennaku mwami Colin. Tandika okudduka ekiro. Omukyalo ono talina bugumiikiriza era ndowooza yali abisse bubisi ku ki ku mizeege ansi etutabula mu maka. Omwana owokusatu nalwala. Bwemala okulwala mukyala wange yafunamu ssanyu. Olumbe lundidde, omusumba nteeseeko omujiini gundidde, nfuuse wa yero nga bwolaba baaji eri. Omujiini gundidde nakati nkyaguwulira mu bulamu bwange. Musajja bw'obaka n'omukazi nga oba wayiro. Bulaza nze mwami Colin sooka onkwata empolampola nze ebizibu byange nina bingi. Nkulaga nti bwe mala omujiini okundya gundiridde emyaka egyo ebiri. Omujiini bwe gumala okundya emyaka ebiri n'entunda ente zange ze nali ensibidde owa muzeeyi eyo Luseke faamu ne ziggwawo. N'enzijanzira n'entunda epipiki yange gye nali ntambulirangako ng'enyangwiza emirimu gyange. Saawa zino mwami Colin ntambuza bigere. Omukyalo ono bw'amaze okulaba nti ndwadde omujiini gundidde ekitanda nga tukyasobola sikyasobola kubanga nfaanana yero bwentyo sikyasobola. Omukyala yafuna ssanyu. kanfuneyo owekibaluwa. Omukyala n'afuna abaami nali ndi awo n'aŋŋamba gwe naawe nga bwe nkulaba naawe oli musajja. Mwami Colin njagala weetegereze mu mwaka gwa 2024 omukyalo oyo mwaŋŋambira ebigambo ebyo. Ne mugamba ewaawo ndi mu bulwadde nenze nsuubira okuwona nfuuke musajja. Mwami Colin omukyala nga nteekako ekinyololo mu njo, olumbe ne lunnumira mu njo n'agenda asisinkana abasajja mu bbaala. N'ansibirayo n'agenda asisinkana abasajja mu bbaala. Yali munywi. Omukyala ono munywi wa mwenge. Katagulabika. Gwe mulaba ono munywi wa mwenge era problemu ze adiringira mu bbaala. N'afuna abasajja ne bamuwuba. N'afuna abasajja ye nze n'anfuula ekitagasa. Okuva mu mwaka gwa 2024 nze simanyi mukyalo ono bwafaanana mwami Colin okutuusa saawa zino. Mwami Colin omukyalo ono bw'amaze nampooyawooya alaba ngenze nzira mu buntu ng'abantu bwe bakola ki n'aŋŋamba nti oba omuzimu gwa taata gwe gwanyingira ne guba nga tegunzikiriza kwegatta naawe mbadde nsaba nti ewaffe waliyo olukiiko tugenda okubika muzimu gutambula ne mu baganda bange tetaaga okubika taata. Muzimu gwani gwa taataawo? Gwa taata waabwe sezaala wange yafa dda. Ne mugamba ebyo byonna mbiwulira era ebintu ebyo mugenda bikola ddi njagala ombuulire olwo noonya obumu naki n'omukazi wange. Mwami Colin mbadde n'embuzi zange waka nenkwatako embuzi ennume nengimuwa nenzirira omugongo ebintu byenkugamba nemubuuza kiki nakyo ekitambula kimugenda okukola ewammwe omukolo ogwo gukole ki bugwe tetwetaaga embuzi. Ekyokubiri tugenda okutandaaza entaana ya jjajja azaala taata nayo yeetaagisa era batusalidde emitwalo 200 batusalidde emitwalo 220 n'entunda embuzi yange enkulu nagiguza buulu ne bwe tumukubira simu wano nenkwata emitwalo 20 nengamuwa mpa mukyala wange mama w'abaana bange. N'aŋŋamba kyetaagisaako n'enkoko empanga ezo kwetaagisaako n'ekanzu. Ekanzu eyo nina omusajja atera okutambuza nze gyenkolera atambuza butambuza ekanzu. Nagula ekanzu yange emitwalo egi ne nakoma mu kugirabako ey'abasiraamu abasiraamu ng'ani agenda ojjambalo muko olwo ekanzu eyo
egenda okukola omuko mwanyina wa mukazi wange ng'omuko gwe bagenda ogikwasa ne mubuuza n'ekirala ki n'aŋŋamba kwetagisaako n'amalwa nengula amalwa nengula obulo nkugira nengula obulo ulirayo mwami kole nenjagala onkwata empolampola abakyala bano batuwaayiriza ebintu bingi nengula obulo ekiro 15 nengula enkoko empanga ezi nkugira nengula enkoko empanga 2 yaŋŋamba n'enkoko empanga 2 bazaagalako zigendera ku mukolo ki omukyala n'agenda omukolo gwaliyo nga 25 omwezi ogwokutaano guno oguwedde omukyala bw'amaze yakomawo 27 28 29 n'ensituka ng'omukyala ono yayawula dde ekitanda okuva mu mwaka gwa 20 mwegyo mwena ng'asula mu nyumba yange naye nga nze simufaako nze kwegamba nze ebyange ebyekwatira ekisenge kimu nga yayawula emifaliso fe tulina emifaliso 5 mu nju yayawula emifaliso yasula n'abaana be nze nsula zekka mwami kole ninjagala ebigambo bino byetegereze mu kisenge kimu ekyo nga tusula mu kisenge kimu ekyo abakulu n'abaana yasula n'abaana be agamba tonkonako abaana be yaliye omukyala mu mwaka gwa 2024 yangambira ebigambo bino n'agamba nti gwe toli musajja era nze wano mu maka gano navaawo dda mwenyini n'akamwake nemugamba konze nze nkimanyi ekikutuusaawo nti olwokuba olaba obulwadde bukoze eki bunkutte abakazi bwe batosi bwe bakola ne bwobeera ng'omusajja wakufa janja babbaawo oleme kundabya bigambo bifaanana bwe bityo ne bwobeera nga wafuna omusajja omulala ebbali tewali nkonjedde bigambo bifaanagana bwe bityo omukyala gwe mulaba ono yanjatulira omukoddomi wange n'agamba nejjo lyennyini olunaku lwajjo nze mwami kolinenza okujja wano nasoose kutuuza nagenze wa maama wa mukyala wange ne mwenyina bali wamu ku lujja lutya maama waali ne mugamba maama bwe wazaala omwana omuwala bwe wazaala nange omulenzi maama ebyobuko biweddewo njagala kati kwasanguza bwe kunaaba kwawukana na muwala wammwe kanende kayongo oba twawukanire eyo tukole ki twawukanire eyo mwami kolini nsengeka ensonga zange nga mukoddomi wange waali newabeerawo n'omuvubuka waba neibaawo ne maama waffe kigeza okuva 2024 mwezi sikyakujjukira mukama wange teri yadde nkulaga ebigambo bino mwami kolini omukyala oyo bw'amaliriza emikolo gye nadda waka gibadde omwezi gwakutaano bwenaku z'omwezi bwe zimaze okutuuka ennaku z'omwezi yakomawo 27 28 n'aŋŋamba nze ndi mukoowu olw'emirimu gye twabaddemu nze ndi mukoowu nemugekereza amanange kaakati mwami koline nenkola ki nembeera nga mumiikiriza munange ennaku z'omwezi bwe ziwera 30 era nezijja nenva ku kitanda kyange nezijja awali mukyala wange manyi nti yaŋŋamba nti kasita tumaliriza emikolo nze tujja kuddingana tubeere bafumbo kirabika omuzimu gwa taata gwanyingira gwe guŋŋaana okubeera naki naawe okirabye mwami kolini omukyala kyeyakola yaŋŋamba nze nagenze mu nsonga nti muleke nemuleke ennaku ezo naku olwokutaano era nenva ku kitanda kyange nenzija gyali abaana bebase saawa 8 ogwekiro bwe mala okuva ku kitanda kyange neŋŋenda omukyala waali omukyala yambuuza ekigambo n'aŋŋamba ssebo ŋŋamba nkuwe buwala yange oyagala nkuwe buwala yange ongaseeki nze n'apataiti yo nze n'apataiti yo yagwayo dda nze sikyalina n'apataiti yo mwami kolini amazima ga katonda bw'obeera gwe
okuva mu mwaka gwa 2024 wefera bwevezi nga omukyalo omulina mu maka omuliisa omugulira empale agwala ali emmereyo ali mu makago newaragi ng'akugamba ebigambo ebifaanagana bwe bityo mwami Colin ogezaako ki kati wadde ofunyemu ku tuwanyi bulaza nze ndi musajja mulamu n'omukyala wange w'omukyala ali lubuto anti wagamba nti obadde mulwadde eno nati ogaa nti wabadde mulwadde okuva 2020 baaba nze ndi musajja mulamu era nawona kubanga ekyantunza ente zange okuggwawo nali noonyaki bulamu nentunda pipiki yange kati ntambuza bigere noonyaki bulamu nati katuuyo mugambe nyabo ndi mulamu omukyalo oyo kitegeeza bw'obeera eri oba mulungi eno bw'obeera eno omugini ne gukola ki nkulaga ebigambo bino nti mbadde ntambulira mu mbeera ezo zonna nga nsobola okusobola okubeerako newekabakamu naye omukyala yagamba nze wano navaawo dda kyeyakiŋamba mu 2024 era okumanya nga mwami Colin ebigambo bino nti nabituusaako newa vice chairman esimu ya vice chairman yino gwe twatuula naye mu mwaka gwa 2024